katugende mu maaso. Lord Mayor, kiki ekiddako kati mukayanya ebbanga ddene mu KCCA? Nze ndiyita bbanga ddene kubanga bodies ezikulembera batira zibalira mu nnaku 10 ezisooka. KCCA ennaku 10 ezasooka mwatulaga wa gye tugenda era ffe abasinga obungi tutya. Tuga abasajja bano bagenda kumegganira mu City Hall awo gubuleka singa obadde mwenkanye ennaku 10 ezasooka kyekyaliwo kyali kya mirembe myereere era singa ojjukira bulungi tewaliwo nakusika mugwa kwonna ennaku ezo 10 ezasooka baali bakusaka no tezaawera 10 naye atiise ezasooka nga nkaaga zaalyoka era ojjukira twali kwata kino recovering ettaka lyaffe jako tinyefunze ennyumba jako sebagala ennyumba zibe ebinnya kola kino bintu byonna byali awo gye byeyongera nga bali abaleeta ekintu kye baali baagala nti kijjewo amaanyi n'ekitiibwa ky'obwa Lord Mayor era nga yadde bakiyita Lord Mayor baali tebamanyi in fact kye bateekawo era president Linda ko Lord Mayor yawulira abantu okugeza Mayor wa Kampala yaliwo myaka gy'ataano n'emyaka egyaddakaawo ayina njawulo ki naawe gwe bayita Lord Mayor olwaleero? Ekisooka title teyaliwo eri n'ekyokubiri divisions tezaalina ba mayors twalina Kampala municipality naye oli Mayor eyabeerangako boogera ku biseera by'abawalusimbi era ebyo bebogerako in fact n'okusookera ddala bapatero mu gy'ataano tewali akulimba nti baabeerangawo nga bakola bukozi mikolo baalina executive powers full executive powers era nga embeera yonna ne bwobeera gy'oli nga waliwo obuzibu bwonna nga bakubira Lord Mayor oba Mayor tufunye obuzibu wano nga issuing instructions eri town clerk nga issuing town clerk nga agenda mangu wa engineer nga agira ku kiba kikwatako mu ddakiika ntono nga kiteekeddwa okukolebwa system nejjange breaking down okutuuka wano olwaleero na wali we tufiiriddeko by the way tekibadde kyangu nti Mayor Sebagala anaagamba town clerk nti waliwo wali ekinyagendo kizibe era nga nabo basika omugwa bino si bino baleme kulowoozesa emabega kawo ba Mayor balina obuyinza bwogezaako okunnyonnyola kiki ekyava mu buyinza obwo obuli executive mu practice twafuna okutunda ebintu wano ebya Kampala because the Mayor ng'asobola okwishuwinga mangu nnyo olwaleero manyi property ABC n'egenda ng'eyewedde omanyi nti olwaleero town clerk yaliko mwami Seggana ali mu kkomera yes omanyi nti ne ba town clerk bonna baliwo banoonyerezebwako kye bayita oversight role bwa kalondoozi na kubeeraawo nga salyagadde koza oba Eagles ayo baki nti gw'oli awo nze eriiso lyange nga litulankaliriza buli ddakiika ng'embwa ng'enkoko ebiika ewali embwa omusota oba n'embwa yennyini noba n'embwa bagamba nkoko ebiika ewali embwa oba n'omusota guli eggi kakati bwe buvunaanyizibwa teobwetaaga Lord Mayor anaasumagiramu n'akamu n'aketonde oba okuzibirizaamu era teweetaaga Lord Mayor agenda kwekkiriranya abantu abatekinokrati saagala boogerera mu bukyamu si bonna nti bakyamu naye systems zino bw'ozireka nti Governor Bank of Uganda ne bano baminisita basobola okutuula wamu awo basajja balaba nga zigenda tolowooza nti 142 zonna basajja balaba yakuba mu kisaawo n'agenda so gwe weewadde omulimu gwa kubeera etteeka gulimpa kalabalaba ati section 11 emulimu ogumu gwe nga jeke ya police okola policies n'oziwa abatekinokrats okuteeka mu nkola bwe mumala nze bwe ndeeta policies enteekateeka njitwala mu authority nga maze okuwuliriza aba divisions bonna bakoze resolution zaabwe nenzitwala mu authority bwe tubikakasa ne tubikwasa authority ba councillors n'abalala nga tutudde ne tubikwasa aba technocrats muteeke mu nkola kakati awo kyaffe kibeera kibayita hands off eyes on tokwatako sikwata kitiyo okufixinga kinnya naye nnyina okulaba ekitiyo ekyo wakiguze mmeka ekinnya byotaddemu material ddala yoyo kanso ye eri ku kyennaku zino tuwulira oyita olukiiko lutuule ne bagaa terujja kutuula kanso byebimu ku mizizi kejo nze gye ndowooza
ekigenda otukumira mu buvuyo buno okumala emyaka emirala ena n'okusinga babadde emyaka kanso yes bwetyo bweri bwebadde naye bajja kutuuka nkakasa balabe nti ebintu ebimu tebyetaaga kwata bwe bityo mu authority nga councillors kubanga amaanyi gaba councillors ye authority ekulemberwa road mayor tuyina fe tulyoke akazito tukateeke ku technical team okola emirimu tulyoke tuddeyo tunyonyola abalonzi abantu abatulonda ti bino bye tubakoledde naye bo akazito basalawo kateeka ku road mayor nze atalina budget na nsimbi zenyina kuteeka mu nkola beerabidde era awo nze sifuddeeyo ogwange ngukola nempita meetings ne baziyiwa kati ku luno yabaddeyo nga 7 benyine wadde bagamba road mayor ayita olukunga meeting efixing ebisale byaki byaba taxi bye balina okusasula kubanga bali wadde bagamba emitwalo 12 nga road mayor yagamba nti abadereva baagala emitwalo 7 n'ebirala ebya budget na biki ne baga kali ne bawandiika ekiwandiiko ne baga twagala olukiiko lutuule nze ne baga okifenyi tewali tabu etteeka liŋŋamba tisinga bakuwandikira bakansala nga baagala olukiiko lutuule tolina kulonzalonza olina oduyita mu nnaku 14 era bwe siyita lukiiko olwo mu nnaku 14 mba nange mmenya etteeka kati naluyise mu nnaku 14 zennyini ne banga nti ate etteeka lyabadde ligamba simanya ne solicitor general yagambye olina okuwa notice eyenna 14 working days kakati ngolaba tekijja tekiri nayo mu tteeka ng'olukiiko terunnaba kubeerawo mu buli kansala nyina omuwa notice ku kizibu ekyagala attention kubanga gye bayita emergency meeting ebeera y'amangu era kyekyateekesa waka waayiraako nti bakansala bayinza okulaba nga waliwo ensonga ng'eri agent nga y'amangu ng'era road mayor olina ogiyita amangu nga tosusiza nnaku 14 kyekyateesawo timeline eyo sina kusuka nnaku 14 naye bangamba nyina okuwa era ekyabaganye nti okujja ne mu lukiiko nyina okuwa notice ya nnaku 14 nga olukiiko terunnatuula ennaku 14 si ng'ogyemu olwe Saturday ne Sunday ne public holiday omwezi guno mubaddemu Women's Day 8th or public holiday mulimu ne weekend zinnya mu nnaku ezo so zennaku 5 ezeyongera mu 14 zennaku 19 mwezi mulamba tuli ku ekyo kimu ate bennyini nga be bangamba nti obirwisizaawo kakati nekyebagala nekikusobera olumu bagamba nti ffe twagala oyite meeting oganjuziyita ate bwe nziyita ne baziddukamu naye abatulonda bo balaba kirungi ki road mayor kyolabye kyemukoze nga KCCA now beside okubagano bwammwe ne executive director n'abalala bwemukubagana nabo kirungi kikyogamba nti kina bukya KCCA gyakyo tukikoze ekisookera ddala ku assets za property oba assets eza KCCA obutafaanana nga bannaffe be twasangawo bino byonna tusika omugwa naye kizibu okugamba nti wajja kubeera yaleeta n'ekirowoozo nti State Square etundibwe ekyo mu bwongo bw'abantu tekikyayinza kubeeramu yadde tusanze Green Belts nga Centenary n'ebirala nga byagenda naye ku property nga tugamba nti ennyumba eno ekomewo nene ekomewo n'ettaka lyaffe eryali litwaliddwa mu Kikajjo acres zaali 10 ne zibeera 7 zikomewo n'ebirala bingi properties ezibadde awo bwe zityo olwo olulimi lubadde lukyali lumu era sijja kulimba oba owayiziza executive director nti olwaliro asobola n'okutuula ewantu n'agamba nti baliwo abagula City Square nga bwe gambye Constitutional Square oba Kololo airstrip takisobola ekyo nkubuulira kwekyo mujulira era ne system gye tutaddewo nti nzibu nnyo era ne muntu abakutula ddiiru emutawaanya omanyi luli ddiiru zibadde ennyangu mu sitewolo naye kakati omuntu n'ojjukutula atuyana nnyo kati bangi nnyo agamba wange eyo kanjite kakati eyo system at least weeri ekyokubiri yadde ensimbi nnyingi tezinnabeera kukolerwa accountability bulungi naye at least ebikoleddwako ku nguudo ezimu okuzibikirako ku binnya wakati mu Central Business District tugezezzaako yadde nga kubirira nze nalina ekirowoozo nti enguudo zino tuziddemu zikola bupya kuzina ensimbi obumbi 25
tugende no rolling out on division ebikuba mu divisions eyo bibi nnyo ebitoomi biringa ebitoomi enguudo ze Kampala bwe bulwadde ziri ku ccuku mbi nnyo so nze nali nendowooza nti nga tetunnawamba katira bintu bingi kubanga Kampala yeetaaga okuddamu okuzimba bupya tusookeko ebiri priority tuefube ku myala nga guno gw'ensooba bana baspenkoni batemeddwa bilioni 20 ezaweebwayo bakyalemeddwa okumuvinga kakati ate waliwo obuzibu obwaze guno gw'ensooba ogwa Lubigi bilioni 20 ezaweebwayo World Bank kakati abataba National Road Authority bagambye nti mwate omwala we mugusima guli mu road reserve n'ebirala bingi naye mbadde gamba nti tukwate ku myala tuzibikire ebinnya mu Central Business District tutandike okuba enguudo empya Collins omuntu amanye nti omwaka guno oluguudo lwange luyita wano bweruti ne bwewati katugeze oba namuwongeri mu ekanyogoga oba lugenda kuyita ekasubirudda nga tuga nti ku luno lugenda kolebwa Collins then amataala ku nguudo ne kasasiro okuba nti twefubye naye nze ekinnuma era byemulira ntukayana twayise obumbi 17 mu budget ene egenda okuggwako bwakukola ku kasasiro naye tetunnagulayo na kimotoka n'ekimu ekipya yes tutaddewo ku dust bins naye nze era nali siina idea ya dust bins ezo no ebimotoka ngo bitadde wali ne dust bins ennungi ebibuga agenda nge Nairobi ne Kigali ne wala zine ziri metallic ezimu entono zirabe ziriko enzimbeko ezo zesobola okukola mu kibuga naye zino dust bin eziri plastic no gireta no gisibira olugigegere ku muti tesobola kuwangalirawo myaka ebiri ensonga za Kampala nyingi eri abatembeeyi byonna ebyo ebikwata ku kibuga kyaffe ebimazeewo ebbanga eggwanvu nga ddala issues zetaaga okwogera ku naye bingi nnyo munampo akadde tudde obudde bubeera butono nnyo naye tukwanze okujja ku bench banga nti bakuwa ssente n'ogenda e London okulaba ebibuga bwe bibeera olaga luddawo Lord Mayor atambula wangi nagenda ayiga n'alaba si kuyiga buyizi ebikolo giba mingi yes so ebyo bannakampala bakimpanga kitibwa kyange era teri nanyiga teri munnakampala ayinza kunyiga nti Lord Mayor we omulodi we alinnyonnyonya agenze e London era akubangalo n'agamba kyekyo omulodi waffe amina tukoyanza nnyo yabadde Lord Mayor wa Kampala fa abamulaba nga akyayiro yatumuyita council omukulu Erias Lukwago mubeere bulungi